Ngereza baguddemu enchuko kubanga babadde basaana bayitewo basajja bato bakoze buli kisoboka pira gwaganye amawulire amalala kujjawo kansero wuno naye Barcelona yagala mukutule mu January mutwalide ddala muvubuko wa Manchester City ne ba strikers bo abetise omwaka 2023 guguno tugufundikira tugenda mu December nabo mbakuleetedde osobola okubamanya bebaani abo ba top scorers abetise omwaka guno lukyanga gutandika. Choba okola gwe sigala ku channel je kumireko beera ngo taninga notification yawo on subscribing kisinga obukulu commenting nakyo kikulu ddala ubo inacho yagadde okwogera mu kona ngo okuntegeeza muganda wange ate tusigala okubanga tutambula gwa subscribing nze webala nnyo muganda wange amawulire ngenda banga leeta nga clubs zonna okwetolola Bulaya Man U, Chelsea, Liverpool, Arsenal n'amawulire amalala gonna agakwata ku bazannyi bo Ronaldo ba Messi buli omayindi gulirira ya mupiira era gwanyumero byemizanyo muganda wange funa akatebe kali gatula Chimera Boris ate kusunsulire amawulire gano naye no mu Champions League bikalubamu ekyamazima naye yagobye omupiira ogwo netoping ekibinja era neyitawo n'obubonero bwayo kukunduza ku buli 12 kati yatopinze ekibinja definitely agenda ku second round bwanatuuka round of 16 eyo ate bajjamuwa omuntu omwangungu gwanasobola okuba game ya Newcastle ne PSG yaleseewo obutabanguko bw'amaanyi ku Bulaya era wenjogerera coach referee yabadde mu mitambo gy'omupiira ogwo gwe bayita Masiniak UEFA yamugobye dda PSG yafunye red goal ng'eyita mu Mbappe penalty gye baba wadde mu dakika ya 98 Mbappe gyataddewo bulungi mu kati abantu abasinga balowooza olw'okuba nti Newcastle terina nnyo kyegenda kweyongerayo ku Bulaya olw'okuba egenda bafiriza ssente bagamba teyandibaddeko nagyeraga terina lugendo ate nga PSG yejja bakolera ssente babeta bateekamu ssente kugamba n'erinnya lyayo bambi golo ya Alexander Isak gye yatebedde Newcastle yabadde gendo bafunira wini bweti bwe yagenze sirabawo olugendo lwenyinyo lwayinza kubanga yeeyongera maaso kirooto kyabwe ndowooza kya Champions League bambi abadde bafunye akasima ne babeeramu naye ndowooza bakomyawo basajja bato awa Newcastle tonyiiga bitobere basoka isoka ate omupiira tegunnaggwa tobala wini naye munaye musajja leefali ndowooza yabadde mabega wa muzannyo ne yakutta omupiira kuba Masini yakandoza teyalabye bambi musajja wato ate yalabye kuba yabadde mabega kati yalabye gukubangu ng'oguva ku mukono ne gugwa ye n'agaba penalty naye budda mu maaso g'omuzannyo oyo bambi omupiira gwasose kuba mu lubuto ate ne position yewe yabadde ey'omukono mbutuufu nga tosobola gaba penalty mwalibaddeko babano abazannyi bo abotandisanye kusuba bakuleetedde abeetisse omwaka guno gwonna bukyanga gutandika 2023 abaana batokosezza obutimba bali bateye babaawa mugada goolo zifukumu ababano ku Bulaya abagwetisse omwaka bakupye goolo 40 abalala mmeka 5 omwaka oguwedde no temwerabira Mbappe yeyetika omwaka ogwo yakuba goolo 56 omuvubuka oyo mu Faransa Mbappe Rotin yatokosa goolo 56 guno n'omwaka alina goals ziri goals ya 25 namba emu ye Erling Haaland alina goals 28 ze yakatokosa omwaka guno Mbappe ali mu kifo namba 2 ne goals ziri 25 ze yakatokosa omuvubuka oyo Benzema akwata namba 3 naye balimu abavubuka basatu mulimu Aleken mulimu Benzema ne Osimhen bali mu goals 23 bombi abo abavubuka goals bazitokosezza Benzema bwe yagenda eri yatandikira we yakoma Aleken gutwaloza ndi avudde mu Bungereza bwagenda Germany goal tajazikuba naye kyamazima gola azikuba abo tuyongerayo mu kifo namba 4 Lacazette aba Arsenal ndoza mu mujjukira gayo yo malevu namba 9 wa Moyo naye talutumiddwa mwana ina goals 19 ko Lautaro Martinez naye goals azitebye bali mu kifo kyekimu goals 19 abamaani badde mu luza Rashford wa mwenga sinamwogerako nga yatokosa goal mwaka guno naye aweza goal mu 20 katulabe ogunagwerako mwaka ayagala agwetike abamaani bagamba nno kati nsajja kikyatubeeredde ajja kuziweza yinza okuba goals 40 emipiira gino gisigaddeyo mu mwaka guno nsajja ne mugamba ate kiki ajjawo Cancelo defender yali ku Man City yali ku Man City yamalako season zito zalinga 3
agenda ke Germany eyo kati ali Spain eyo ku timu ya Barcelona. Naye Barcelona bagamba nti akapiira kanoze baagala bamugulire eddala era we tunatukira mu January. Rabiot akomyewo ku list ya Man U be beetaaga mu January. Midfield lwalabye ng'eyatereddemu ke bafunye Kobe Mainoo. Naye bagamba Rabiot bamwetaagira ddala bamumazeeko n'okutalenga busatu omulenzi oyo nga bamwetaaga ate kuva dda nga akyali eri ku Bufalansa mu PSG era yagala Man U yagala nnyo okumukansa. Juventus bamitinze ne Thomas Partey midfield oyo Arsenal bamitinze naye ne boogerezeganyaamu jjukira ate omupiira gunyumidde ddala omuvubuka tamuweera ddala ddiba lyonna. Balowooza nti basobola omujja ku Arsenal n'agenda n'abakuira omupiira yadde alwadde kati ayinza okuddamu akagujja. Naye aba Juve bagamba bamwetaaga addendeza mu bigere bya Rabiot. Simeni abakulembedde bagamba kwe basookera okukansa kubanga beetaaga omuntu agenda ddala obawera goozi ze bandyetaaze okulaba nga basigala bakompitinga basajja bato batudde mu kifo kya 10 mu liigi basita n'okuteeba eggoolo kyekyamazima yadde waliwo naye walala wakyali ebituli naye bagamba striking line bagitereeze. Osimeni owa Napoli oyo Omunigeria oyo gwe beesize okulaba nga bafunira goozi sirite ebiri ekyamazima kilabu zonna ku Bulaya ziryetaaga naye Chelsea agamba kubasookera. Eggulire ligendo Sembayo ye Todibo Bako oyo yaliko ne ku Barcelona awo ento. Man U bagamba nabo bamwetaaga ajje kubanga injuries ze babadde nazo zibakosezza nnyo mpaka Lukusho wano yakomyewo n'atereezaamuko naye nga nabo bagamba Todibo bamwetaagira ddala ajje akubireko setup back eyo balabe ng'etereera nga temira nnyo mutuufu abasajja bateeberwa bamiira buli match kumpi naye Onana agezezzaako kati clean sheet baziweezezza be basinga era n'eno season. Ali muganda wange amawulire ge gagali ku club yo n'abalala njabanga weyongera okugabawa ganabagavuddeyo bwekyoba okola sigala ku channel eno gyekuumireko amawulire gonna ogenda bogafuna bulungi butereevu awo ku simu yo wooli subscribinga ku channel ey'Endiba nange Boris Kimera sigale nga nkuweereza amawulire gano buli lunaku jabo gafuna buli kadde beera bulungi muganda wange okumireko.